Banka enkulu ya Uganda yanjudde enkola ya Banka Insurance, banka z'ebyobusuubuzi mwe zigenda okukolaganira wamu ne kkampuni za Yinsuwa okutumbula enkola ya Yinsuwa mu ggwanga. Mu nkola eno ebitongole bya Yinsuwa byakwettanira banka z'ebyobusuubuzi n'amatabi gaazo okutumbula ebya Yinsuwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Okusinziira ku kkampuni za Yinsuwa mu nkola eno, bannayuganda bangi bakumanyisibwa ku bwetaavu bwa Yinsuwa ez'enjawulo era nga kijja kwanguyiza banka z'obwananyinni okwogeraageranya ne bakasitoma baazo ku ngeri ki omuntu ssekinnoomu mwayinza okufunamu mu nkola eno. Banka wetu bwenetwala bizinesi ku insurance company ejja giwa commission tukiwadde ebbanga lya nnaku 5 nga commission asasulwa naye ng'ate era ne banka yo yennyini oinsurance nga asasula commission ate era ne banka yennyini tugigamba nti bweba ekuŋŋaanyiza ssente ku lunaku eteeka okuba nga eziwa insurance ku lunaku olwo. Bwe twogerera nga bannayuganda engeri gye bettaniramu enkola ya Yinsuwa, esserebe bw'oba ogigeraageranyizza n'omwaka oguwedde, ensonga ezimu ezaaleetera enkola ya Yinsuwa okuddirira mwe muli bannayuganda obutaba na bwesigwa mu nkola ya Yinsuwa n'obutaba na bubaka bumala obukwata ku nkola eno. Basically looking at strategic collaboration with the banks in terms of promoting insurance, and also we find the banks will bring the aspect of trust, visibility, as well as public confidence in terms of the insurance sector. Singa enkola ya Banka Insurance n'abeebunyisiddwa, kisuubirwa nti ne bannayuganda bangi bajja kugyettanira basobole okwetangira obuzibu obw'enjawulo olw'okuba abantu beesiga enkola za banka z'obwannannyini ku bintu ebikwatagana n'okweterekera obwesigwa mu nkola za Yinsuwa nabwo busuubirwa okutumbulwa mu ngeri y'emu. Nakalema Grace, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.